and I just got Gavumenti efulumiza ekiwandiiko ku bumbuluka kwa Kasiro mu kiteezo okwaliwo ku Lwomukaaga. Ekiwandiiko kisomeddwa minisita omubeezi w'ebigote biraze Lilian Abel eri Paalamenti. Ategeeza nti we bafulumiriza ekiwandiiko kino ng'abantu 23 babadde baakafa eggulo kyokka nga bakola buli ekisoboka n'ebitongole okuli KCCA n'ebyo by'okwerinda byonna mu ggwanga okulaba nga bazuula n'abantu abakyalemedde wansi mu Kasiro. The number of bodies recovered so far are 23 as at 7 p.m. on Monday. Agambye nti abantu 18 be bataasiddwa bwe bazuuliddwa nga bakyali balamu. Honorable Speaker, we rescued 18 people and excavators and 14 excavators are on site and 6 more are being mobilized to support the work. Minisita Abel agambye nti waliwo n'obuyambi bwe bafunye omuli ensimbi okuva pulezidenti obukadde 5 buli mutwe abaafiiriddwako abaabwe ate n'akadde kamu eri abo abaakoseddwa buli omu ensimbi endala okuva ewa Ssaabaminisita Obinna Nabbanja emmere naawe okusula. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.